987 emmere y'omwoyo gwa ngewagiddwa Midland Parent Secondary Schools okuli erisangibwa e Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawoto Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe ne bannaffe aba Climax Primary School Nursery Day and Boarding erisangibwa e Kawempe Tula. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda atugisizzaamu mu mwaka 2023 ate era n'atuyingiza 2024. Nsanyuse nnyo mwenna mikwano gyaffe abalungi abakyali mu tulo abazuukuse edda ng'ogamba nti omuwanguzi w'omwaka munnange tampitako nsobola okuba nga ate neeyongeza mu programu eno. Muwanguzi mukwano yenno tawanika Juliet Juko jjajja omukisa kya Katonda ndi mabega w'omuzindaalo guno. Mbakulisaayo mwenna abaasuze mu overnight abasiibyeyo nga tumalako omwaka. Mbakulisaayo bannange kibadde kirungi nnyo kibadde kirungi ddala sobola kukiyisaako maaso. Musumba waffe Tom Mugerwa yatuwadde omukisa omunene nnyo era nga tukkiriza nti omwaka guno gwa kitiibwa kya Katonda, mwaka gwa kulaga kitiibwa kya Katonda era nga tumaliriza n'omusumba John Mark nga tusaba essaala manye nti tewali kisigadde mu bulamu obwo 2024 gusuubire okubeera omwaka ogw'enjawulo. Omanyi bulungi ffe mu programu y'enganzi tawanika nti akabwa akalamu kasinga empologoma enfu. Kasita oba ng'oli mulamu tegeera butegeezi nti obuwanguzi bwo Katonda agenda kuba nga abuleeta gy'oli mu bulungi mu bujjuvu mu kuteesa kwa Katonda okw'enjawulo. Era nga mu programu eno nga tugenda mu maaso ku 98 katonyeze 7 96 katonyeze 040 poto 95 katonyeze 8 Mbale 13 katonyeze 9 Yiganga 17 katonyeze 7 Mbalala 10 katonyeze 7 Masaka 96 katonyeze 9 Masindi 93 katonyeze 5 Mubende 94 katonyeze 7 Kabale. Katonda atukoze obulungi tuweereddwa omukisa era ng'olwaleero ali emabega w'omuzindaalo guno ye muwanguzi wo bannange. Twatawaanye nnyo okulaba nga abawanguzi tugamba ani atuddiramu obujulizi bwonna bubadde bulungi nnyo omwaka gwonna ng'owulira ani naye era omwoyo wa Mukama yamaze ffenna n'atusobozesa n'atuwa omukisa nno ogw'enjawulo. Era mu kaseera kano munzikirize nsobole okuba nga ate mwaniriza nga bannaffe abalungi abetukoze nabo ebbanga lino ddene munaffe Midland Parents Boarding Secondary School Midland okubeera nti nno atusupportinze era nga tusaako muwanguzi ono yenno takola atya tawanika. Era nga nkugamba ne bannaffe aba Climax Day and Boarding ne batwegattako omwaka guno nga guggwako kubanga batuusako programu yaffe eno enganzi. Era Katonda atukoze obulungi obutayogerekeka. Simanyi bwe nsobola kwogera naye kyenjagala okugamba nti twaweereddwa omukisa era tuli ba mukisa. Era ne mu kaseera kano nga tugamba nti bwe tubeera n'omwaka mulamba abawanguzi mwaka mulamba basobola okuba nga bajja ku muwanguzi omu ne beerondamu omuwanguzi omu atuddiramu obujulizi ng'omwaka gutandika. Akalulu kaguddeko ono bw'onaatera okuwulira erinnya lye naye nga mbasanyukidde mwenna abali Netherland bendera zeemu zisitula abasituzi ba bendera Angela Greece ntandise nammwe mu linnya lya Yesu. Tiimu Jovia Jordani agambye bendera yiyo njitadde waggulu. Mwebale
mwebale Bumba Grace team, mwebale Mbalengera Namale Agi team Dubai agambye ffe bendera tujja kubanga tuziwanika Shalon Leader sanyuse nnyo mwenna omwaka guno lunaku lupya mafuta mapya tuyina ogenyigamu mu first netusobola okubanga tumalirako wamufe namuzikirize tiimu zonna banaye tuzeebaza tiimu media tubeebaza omulimu gwe mwatukoledde omunene tiimu pastors abasumba bakoze ba ministers abakebezi abeegayirizi mwebale omulimu ogwo gwakoleddwa bannange gwabadde munene nnyo ate gwabadde mulungi manager Solomon mwebale okuteekateeka Mama Jasi Musumba Ivani Musumba Kabuye bannange Mama Justine Mugerwa Kakodyo Musembyayo Mama Justine Mugerwa ne Musumba waffe Tomu Mugerwa taata waffe bannange mwebale kutulera mwebale tukola obulungi Mukama abongere ddala omukisa ogw'amaanyi ennyo engalezo n'akalulu bannange nange olwaliro munzikirize neebazeeko famire yange embeereddewo mwami Jjuuko Tomu mu linnya lya Mukama waffe Yesu obugalo nkutumiddeko nnyo era nzikiriza nti ne ttiimu yonna ey'abaana bange mwewale okutukkiriza okuweereza Katonda Joy Jjuuko, Esther Jjuuko, Joshua Jjuuko, Given Jjuuko, Moses Jjuuko, Cynthia Jjuuko, Ephraim Jjuuko, Shalom Jjuuko bannange mwebale Moses Jjuuko mwebale okutusobozesa senga w'abaana atubeereddewo nnyo ne tukola omulimu nga bwe mutulaba naye nga gye bali bannange nga batukola obulungi senga ewaka I salute you nkwagala nnyo manyi abamu bakyebase naye leero ke kaseera kukanange kenina okwebaza abantu abakoze omulimu ogw'ettendo naffe simanyi naye nze nzikiriza nti obulungi n'ekitiibwa byonna biddire Katonda oyo omwesigwa abaweereza ba Mukama mu ggwanga mwenna gye mwabadde mu bitundu eby'enjawulo mwebale okulyowa emyoyo gya Katonda era nakaakati nga sinnabakwaniriza muwanguzi kanneebaze mwenna abalokose bannange mwenna abalokose Mukama mulungi era mwekuumire ku rediyo eno Katonda waffe agenda tukola obulungi bamaama Sofia abayuni mukyala Eunice Sentongo diaspora mire Evelyn Nantumbwe mwe mwenna omulimu gwe tugenda okutandika okukola ate omwaka guno nga tutambuza obutambi buno abantu mu mawanga ag'enjawulo nzikirize neebalize ddala abawuliriza bange buli ssaawa 6 nga gwoba wataddeko dda neebaza abawuliriza mwenna abakoze omulimu okutumbula rediyo awo mu Stenson w'obeera mu ofiisi mw'obeera waakiri omuntu n'omugamba akagambo nti muteekako rediyo eyo bannange omulimu munene ate no tetukomyawo Internal TV nayo bannange njebaza kubanga ate nayo ndowooza kaakati tuli waawo administration yonna eya Internal TV bakozi bannaffe bonna mwabalabye olunaku lw'eggulo ku kisaawe ttiimu nnene administration nnene Mukama tumwebaliza ddala bannange bakozi bannange mwenna mbeebaza olw'okubeera abalungi munnange baproducer bange sobola butabeebazaako munnange mwami Selecta Roni mukyala Irene mukyala Winifred mu linnya lya Mukama waffe Yesu neebaza ttiimu waka yonna nga bwe tukola ku mpewo bannange Mukama bawa omukisa Musumba Betty Kamya Musumba Buzo Omusumba Vicky Musumba Lova mbeebaliza ddala abatuula mu program Musumba Lova maama wange omulungi nkwebaza omulimu omunene gw'otuwadde era gw'otukoledde mwaka guno era nga tukkiriza n'omwaka guno tukyali ffenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulala Musumba Vincent bangi sisobola bamalayo Musumba Kasirye naye Mukama tumwebaza Musumba Fortunate weewaawo mwebale kubeera ttiimu ennungi ekanooko kaakaseera ketusobola okwebazaako omwaka nga gutandika mutukoze obulungi obutali butono munzikirize abawanguzi mbeebaze ak'ensusso abawanguzi mwenna
abeewayo ne mujja ne mutuwa obujulizi ne mutatya ne mugamba tujja kuswaza sitaani, tujja kuwa Katonda ekitiibwa era nga ngenda kumuddiza akazindaala omuwanguzi waffe olwaleero. Buno obugalo bubwo, buno obugalo bwammwe nze mbukubye. Abawanguzi munnange ne muteeresayo ne mugamba katwogere, abantu ba Mukama basumululwe era munzikirize tugatte engalo n'akalulu ak'amaanyi. Tugatte engalo n'akalulu ak'amaanyi olwo nno munnange twanirize omuwanguzi waffe mwami Bbale. Mwami Bbale tukwaniriza mu linnya lya Yesu. Amiina. Mu bululu buno munnange weesanze nga gw'okawuuse. Tubuuzeeko tubulire ku mannya gy'osinziira. Rediyo eno kati yegattiddwako abantu bangi kaakano. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nebaza Katonda abatuusiza ku mwaka omujja nange kennyini. Atukoze bulungi akaseera kano nga nasinzidde nakifuma okujja mu studio wano okuweera Mukama waffe obujulizi n'okuluŋŋamya ebyo ebibadde bitategeerebwa abawuliriza. Mukyala wange yabatumidde tasobodde kubaamu naye ng'omutima n'ebirowoozo biri wamu nammwe. Amannya n'eddoboozi yenze Bbale Robert yali amanyiddwa nga Jjajja Bbale. Naye Mukama nanjijayo nanfuula ekitonde ekijja. Obuzaale bwange nazaalibwa Nakyesaawa Nakaseke District nga nzaalibwa omukyala n'omwami Nakyaze Margaret ne Livingstone Kasekende. Obulamu bwange nakula ne maama. Nali wa ku mugugu wadda wenzira. N'okusoma okwange nasomera Kalagala Nakaseke District, naye okusoma tekwali kuluŋŋamu olw'ensonga nasumbiyibwanga emyoyo egy'ekizikiza oba egya lubaale nga nsumbuwa. Maama yatuuka olwo gyakusumbuwanga gitya ng'otandise okutegeera? Bwe nabeeranga ku ssomero bwe baawandiikanga ennyukuta ku lubaawo zaatandika okubeeranga nga zeegalika nga sibitegeera ne ntandika okutawaanyizibwa okulwala, naye okusoma kwali kwakuwalula okutuusa senga maama bwe yampeereza ewa senga emukono n'embeera eyo. Bwe mbeera eyo ebintu ne byeyongera ddala okutabuka nga binkwata n'entabuka oluusi n'embula binzigwako bigenda okunvaako nga ekifo wendi simanyiiwo nga mbuuza bubuuza okudda okutuusa bwe bantwalako ku musawo. Emyaka egyo gyali emeka mwami Bbale? Emyaka n'obula ewaka? Emyaka gyalinga mu 16 bwe gityo. Nga bakusanga wabuze? Nga bansanga nabuze. Naye nga bwe binkwata mbeera n'amaanyi nga tebasobola kunkwata nga mba n'amaanyi mangi. Kaakati embeera yatuuka sengange nankwata nantwalako ku musawo. Yali kiyunga awo n'agamba lubaale yansumbuwa, mizimu gya kika ne bawongererako, ne tuvaawo ne tudda emukono awo. Waliwo era omwami omusawo oyo n'atugamba ekitambo kye kitusumbuwa. Naye nga tukyali eri yayitibwanga mulongo nga tawemuukirizibwa, naye kati bwe twalokoka tulina okubeera nga tukyogerera ddala mu butereevu olulimi abantu lwe bategeera. Yayitibwanga mulongo. Mpulira kaakati nti kye omulongo yakola atyo olwo waliwo bitegeera nga babikunnyonnyola ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo yamala n'atunnyonnyola naye ng'era atugamba tawemuukirizibwa. Kubanga bwe nabeeranga mu nju nava mangu kusenga n'empangisa n'embeera nga neepangisiriza. Emyaka emeka mwami Bbale tututwala sipiidi era obuwanguzi bwaffe? Mu myaka egyo gyennyini nali mmaze okwepangisiriza. 17.
olongo okola kali muki akaseera ko mukoddomi wange senga we yali abeera yali akola mmere ya nkoko nga ngenda ndi mwetisi nga netikka nenfuna kasente bwentyo ekiseera kyatuuka embeera netabukira ddala ne tweyongerayo ne bawongerera mu kuwongerera omulongo oyo oba ekitambo ekyo ebiseera ebyo nga bakiyita mulongo naye nga naawe tobimanyi bulungi nga sibimanyi bulungi n'omuzimu gwe banzibulamu gukoleddwa ekifundikwa ebibbo bigenzeewo ensawo zitungiddwa okutuusa bwe twakola akakalu bwe tukola akakalu nembeera nga nfunamu akabembereza kaali kakaseera tekaali kawanvu omuntu mu lubaala atuuka jjo okukola akakalu era ke bayita batya omuntu watuukira okukola akakalu nga ebintu bisobeddwa bikusobedde nga buli kimu kitabuse naye bakola kyo naye bakola kiri nga tewaliiwo nkyukakyuka yonna nga lubaala asigadde akola effujjo lyonna nga bwayagala olwombuuliraamukko katono mwami Bbale wakati ng'otambudde bagezaako okutereeza mu ngeri kiki kye baakolako n'olaba nti oba kale bigaanye kati katutuuke kukola akakalu kaakati waalingawo ekintu ekya nnumba ekiro nga bwe mba neebase nakateekawo omutwe nga sinaakubulizaako nnyo ng'omuntu ayinza okujja n'akonkona oluggi mukonkona oluggi amangu ago ogenda okulya nga kirusambye nga kijja misinde gulugulu nga kikuba kateni nga kikubuutikira tewaddangamu kutegeera kiki ekyaddako oluvannyuma ennyo ne kiryoka kikuta naye ng'owulira ennyingo wonna nga toliki bulungi gwe wakiwuliranga nakiwuliranga ate bano abantu abamu ababeera nga abadde yeebase ekintu nekijja nekimunyigiriza bunyigiriza naye era nga tasobola kubaako kyakola abamu kimusanga ng'aliya tannaba nakwebaka nekimuzingiza omulundi gumu ate abamu aba yeebase nekimunyiga naye nga n'amulyawo nga tasobola mukoonako era ye eriya yeemu yeeyo ey'omulongo oyo ey'ekitambo ekyo kubanga tetujja kumukwenyakwenya mubeera mumukwekakweka tuba tumukwekakweka abantu obutatya ekitegeeza buli muntu kivuga bubi bwawuli bwawulira ekitambo kivuga bubi naye awo ne wabeerawo famire nga mulimu abaana abato bw'oyogera omulongo tebakikola ki tebakitegeera kati abakulu bebategeeza ensonga bo ne basigala nga bakimanyi naye nga abaana tebategedde bategedde butegeezi nti mulongo oba balongo kati gwe kikyo kyali kisusse kuba n'abajja ne kibabuutikira obubuutikizi kyali kisusse nga kyo kikukanga nnyo nga kinkanga nnyo natuuka naye abali mu eriya eyo nakyera kiba kitambo nakyo kiba kitambo mpulira natandika okubeera nga sigwamu bulwadde ng'obulwadde bwesomba buno buli enswereza eza kirunguba eza bbulu tezigwa mu nju emmese tezigwa mu nju kuba bwe bubonero bwe obumu ku bwo kwotegerera nti ddala waali amanyi olwo atandise okweyoleka olwo aba abanja era abamu atuuka n'obbakenenya n'abeerawo nga ne bwalya ne bwakola atya takola ki tagejja ate abamu ne kibayimbulukusa naye nga bw'omulaba oyinza okugamba nti obugagga ono bwaliko naye ng'oluusi n'ekyokulya kimubula awaka olwo obubonero obwo obutandika okulumwa wadde wali tonnagenda buziba nnyo ani abikunnyonnyola nti nno bw'olaba kino na kino baakutwala mu ssomero with experience gye wajja otandika okikola obubonero obwo wabutegeera otya nti famire bwebeera bweti ne bweti oba bwe kibeera biswera ani akutendeka awantu awo kaakati awantu awo bw'ogenda oyingira ennyo ebuziba ne weewanya emyoyo giri gitandika okujja nga gikubikkulira gikuwa obubaka gikulaga ono bw'ajja nga ali bwati kibeera kino kibeera bwe kiti kati
noyiga bw'otuuka okutuula ne ku mweso kuli linda kaawo tontwala speed. Okay, tugende maaso. Tubadde tukomyawo nga kikuba oluggi ne kiyingira ne kikubuutikira n'oyagala okuba endulungu tosobola, okuba emikono nga tosobola, kyo ne kituusa kiseera ne kikola ki ne kikuta ne kigenda. Era n'embeera eyo ye yandeetera n'okubeera nga mpasa amangu ku myaka egyo emito. Ku myaka egyo ng'ekyamazima mu nju ntandise okukola ki? Okutyamu. Ate nga n'ebintu bino oluusi bijja ne binkola ki? Ne binkwata. Ne ngamba oba oli awo bwe naabeera n'omuntu wanaabaawo obutaasizo. Ng'onaamukwatako nti owaayi bambuutikidde. Otyo. Natuuka ne nkwana mwana muwala, bwe mukwana lwali luwummula najja afuna olubuto. Bw'afuna olubuto ne bamumpa. Bwe bampita ne baŋŋamba ogenda mutwala nakkiriza. Ne mutwala n'atuuka. Tamanyi bizibu byange. Naye era mututte nga naye yennyini ate ayina ebizibu ebibi era nga bikwatagana n'ebyange. Era yalina muganda we ng'alina ye ng'ate kimukuba bubi. Nga kimukuba bubi. Okutuusa nabo we bakwatibwa ne batwalibwa ew'omwami oyo, naye okukebera nga kye kimu. Nga ekitambo kye kireese obuzibu. N'ensalawo ne tukiwongerera, era ng'ekyange bwe kyakola kitya bwe kyali kiwongereddwa. Ne baamala okuwongerera ne tukolera akakalu ne neeyama. Olwo bakiwongerera batya? Mu kiwongerera bakiwa ensawo. Ne babaako obubugo bwe basala obuketeera nga bw'olaba enkola oba bw'owulya enkola ey'abasezi. Okiwuliriza obuntu obwo nga bukolebwa esayidi n'esayidi nga busibiddwa naye ng'eno bwawula nga buliko obusenso ng'obwambala n'obeera ng'era omusezi ne mukola emikolo ku kitooke nga mukyetolola we mukisambako nga muli bukunya. Olwo ekikyo kyali kyakusera Mr. Bbale bangamba ebitambo byawukana. Ebitambo kituufu byawukana. Waliwo ekyemmere. Ekisera emmere ekyo kitandika ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 6. Ekyo kyo tekirya. Ate ne wabeerawo. Katukomewo abalungi tujja kumanya gwe ekikyo kiki kibadde kikutawaanya kubanga leero temwerabira tulina mwami Bbale ebiseera biri bwe tuba tubana n'abanguzi tubaddusa emisinde naye leero olw'okuba ensi yakutaddemu obwesige tujja kutambula buli muntu asobola omwaka guno okweyambula ebintu bino abeere bulungi. Tukomawo tuvaawo. Emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka 9.5 Mwende 9.5 Mbale 17.7 Mbarara 9.6 Masindi 9.7 Kabale. NCF Radio emmere y'omwoyo.
butere tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganze muwanguzi mukwano yenno tawanika era nga mu kaseera kano tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga temwerabira gwe mwalonze oyo gwe mwalonze era nga tukkiriza mukama jatuwa omukisa mami Bbale oli wa mukisa n'amakaago okulabanga mututandikidde omwaka Banafa abalungi bo batukyali nabo Midland Parents Boarding Secondary School wamu ne Climax Day and Boarding abatuusako programu yaffe n'enganzi bagambye batya Climax Day and Boarding bagambye nti basomesa abaana okuva ku baby class paka P7 era nga bakola bulungi omwaka guno ogwaggwa bafuna first grade ne second grade era nga bafaayo nnyo eri obulamu bw'omwana n'okubayigiriza obuyonjo tebaboola abaana buli mwana bamukwata bulungi basomesa abaana ne bayita bulungi n'abanafu ne bayita bulungi bayigiriza abaana empisa okutya Katonda saako oluzungu abaana babaliisa bulungi essomero liri wagazi bisulo birungi ate biyonjo batumbula ebitone by'abaana ng'okubayigiriza netball, football, debate, MDD saako okuwuga abaana babatwala okulambula school fees emitwalo giri 5 ate upper primary ab'ekisulo emitwalo 6 lower primary abava ewaka emitwalo 3 upper primary abava ewaka emitwalo 38 basangibwa Kawempe Tula roundabout okwata Kibagajjo Road ojja kulaba akapande oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu ku 070M 5273 ne 0785 455 ate bo banafa abalungi aba Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kautoka Jazz ku luguudo lw'Entebbe musingi gwa Bulokole somero lya Kisulo senior 1 paka senior 6 arts wamu ne sciences Yonebu Center namba ezituuza ebigezo bazirina bayizi bayita bulungi ku mitendera gyonna egy'akamalirizo egya senior 4 ne senior 6 ekiyite ennungi school fees emitwalo 89 okwewanisa emitwalo 5 okuva ku Monday okutuuka Saturday ebitabo pen uniform omuyizi abifuna kuweerera ab'embala n'ebitundu ebyetoolodde form za kwewandiisa muzijja ku Holy Spirit Church mu office ya administrator Madam Jennifer Ntale wamu ne ku King of Kings Church mu office za GNTV Kamukuzi Mbala City abayizi bonna abayambibwako director ku mitendera gwa half basli kutabiri MPG form ez'okuyambibwako ojja kujijja mu office ya Madam Shalone kutabiri Kajansi namba ya simu etuweereddwa ku 0754 272 ne 0780 M393 munzikirize akaseera kano ateera mbagambe ntya ekirango kino nno kyanjawulo nnyo kiwulirize olunaku lwa Saturday ye wiiki eno abakyala abafumbo abatazaala n'abazaala abaana ab'ekika ekimu wow mutandise omwaka bannange lukuŋŋaana omusumba Tom Mugerwa lwagenda okuweerezaamu ate Katonda okubawa omukisa ssaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya abakyala abafumbo abatazaala n'abazaala abaana ab'ekika ekimu ate olunaku olw'Essande tujja kuba n'abaana ba student okuva ku P1 mpaka P4 eyo olunaku olw'Essande tujja kuba n'abaana okuva ku P1 mpaka P4 kale nno ye Sande eno ye wiiki eno gye tugendamu then nja kubanga nkomawo kubategeeza naye kankamalireyo ddala ba student mmanyi bampulira wadde abamu beebase kakati ate ba student aba senior 1 mpaka senior 4 bo ba Saturday lyejja nga 13 notinga bulungi nga 13 senior 1 mpaka senior 4 olwo senior 4 sorry okay nja kukomawo mpolampola saagala bekubaleko wandiika ebyo okay mu dakiika zino tukyagenda maaso omuwanguzi waffe wanjima nkuwulira kaakati omulongo oyo waliwo twogedde ku mulongo atandika oba ekitambe kitandika okusera ku ssaawa emu mpaka ssaawa 6 ekyo kyekisera emmere ekisera emmere okugenda okusamba ku nzigi z'abantu ekyo ekikangakanga ekyo ate ne wabaawo kiri ekitandika essaawa 6
mpaka ssaawa 9. Ekyo kiba kyabulabe n'okulya kiba kikola ki? Kirya. Era tomalaga kyempampagalikako bwakusiŋŋaana mutoloba. Kati ekitambo ekyo baatugamba ne wabeerawo n'omulala ekirala ekiyitibwa ekyekyejo. Ayitibwa mulongo wa kyejo, nakyo kika kyaki? Kya kitambo. Ekyo ne baŋŋamba kyekiri ewammwe era kya bugagga. Okiwuliriza? Eky'obugagga. Kya bugagga. Olwo kyo kitandika ssaawa mmeka? Era n'okuzaala kizadde. Baba bakireeta ku kika ng'okuzaala kwali kuki? Kunafu. Ne bagenda ne bakireeta ku lw'embeera efaanaganako bw'etyo. Kino bakireeta buleesi. Bino ebirala bisangibwamu. Bw'etyo naŋŋamba nti n'atugamba nti businga muba mukoze omulongo ono oba ekitambo kino mugenda kubeera buki? Bulungi. Ono abibagamba ali ku oligino, omanyi mu bulogo eyo waliwo abatuufu n'abeeyiya. Kituufu. Kati engeri gye wabibeeramu ono kye yali agamba ddala wakikakasa nti kyekituufu? Okusinziira bwe kyali yali mutuufu. Kubanga bwe yakola okuwongerera n'akakalu ne kateekebwawo. We tuli kyogera confirm it. Akakalu kwe kukwata ssente ne zisibwa mu kabugo nga mulimu n'oluwanyi oba omulamula ne basibira ku mpagi, naye nga muwandiikibwa n'akapapula akalaga nti bw'onootusumulula mu kino tujja kukolera by'oyagala mu mwaka bwe guti era mu nnaku z'omwezi bwe ziti. Nina omukyalo omu yali abonaabona eyo n'ankubira essimu. Bwe yakubira abeewaabwe ne bagamba taata we yakola akakalu naye yafa takasasudde. Katonda wange, muteekamu n'amannya nti nze nkoze akakalu. Amannya gagendamu. Era n'okisaba kikugatteko. Oba obadde oli omu kikugatteko ne banno. Olwo okisaba. Kibakuŋŋaanya, we banaakuŋŋaana kisobole okubeera nga kikolebwa embaga yaakyo. Mpulira. Kaakati olwo gw'oba olina obuvunaanyizibwa okubakuŋŋaanya. Oba olina obuvunaanyizibwa oba n'oyo yenna gy'ali ow'effamire bw'atuuka n'alaba ng'anyigiriziddwa asobola okujja okwebuuza kati we muwera n'okubawo ensonga. Nabo we batambulako we babatambuddeko ne babagamba kye kimu ne mwekuŋŋaanya. Gwe ngeri okimanyi nakola akakalu. Gweringa okimanyi nti wakola akakalu. Kati kasaba mala okutegeera nga muteesa bwe mukkiriziganya nga mugenda musumula akakalu nga mukola mbaga yaakyo. Tasobola kuyingizaamu nga tatababuulidde. Mujja ne muweera ne mukuŋŋaana. Kisoboka. Kikola naye nga gwe totegedde lwaki akikoze. Kisoboka ng'oluusi ayagadde okwesigaliza ekyama ng'abamu tebajja toola ssente nga bategedde nti kye kino kye bagenda okukolera embaga. Kati asobola okubeetooloola n'ategeeza ne ssenkulu oli aleme kujjayo kyama ekyo. Abasinga nno balina ebitambo nze kubuulira mwami Bbale bw'okwata abantu abaloota ebirooto nga ekintu kibanyiga tasobola na kukwata ku munne. Abamu kikusanga tonnafuluuta nnyo ng'oli mu ddiiro ne kikkuba otulaawo. Weebale nnyo. Wamu okuloota abaana abato oyo omwana omulaba ku mazzi alajja n'ogenda omugyeyo era kibeera ekyo. Omwana oyo kiba kirungi n'okyala ne kikusanyusa naye nga kiri ku mazzi oba okiraba mu nsiko oba okiraba ku kiku mabbali naye ng'embeera nga kyetaaga kuyamba kiba kikugamba okukijjayo. Ngwe ng'olaba kyana. Ekyo kye bayita okujja omulongo ku nsiko. Kwe bayita okujja omulongo ku nsiko.
kakati okulaba ng'otyaba olusekese lw'enku mutyaba musibye ekinywa omanya nti ekitambo ekyo kyali kiri olusekese guba mulambo era otandika okulaba abamu ng'olya ennyama mu kirooto ennyama tekutuka tetegeerekeka oluusi n'olabira ddala ng'aliwo ekyoto kye bakumye ekyoto ekyo nga bookirako ennyama y'abaki y'omuntu ate oluusi nga n'abafu bavaayo ne mulaba nga muli mu famire y'emu n'abaafa nga mugaba n'ebinyama era mwe mubaako ekitambo kyakola ki mubeerako ekitambo ekyo oyo gwe bayita omulongo w'ensozi era kasowuli omulongo w'ensozi yoyo kubanga ye yeetikka yeetikka abafu yeetikka n'abalamu otyo ensinga eri ku buzibu ani yaleeta ebintu bino byonna sitaani kakati ebintu ebyo netujja kgenda yawo bali olina ebintu bingi kyova olaba bwe tukufuna ng'omuwanguzi w'omwaka bye tutaafuna luli olwaliro tujja bifuna abantu abo abaloota ebintu ebyo waliwo ekimu ekirala kyera nga tukyali wano tetwagala kgenda nnyo mangu oli ne bamugamba nti waliwo eyajja mu kansolingi ng'oli bamugamba nti nno mu famire gwalina okujja omulongo ku nsiko naye nga tazaalangako mulongo nga yeebuuza omulongo namuzaala ddi siina mulongo gwe nakasuka ku nsiko ate omulango nze namuzaala ddi baali bamutegeeza mulongo oyo ekika kisobola okubaako omuntu gwe kironda nti oba ne kironda ennyumba nti bano be banaakwata omulongo oyo si kika kyekironda ye yennyini alonda alonda era alinga lubaale yeerondera nti ono gwe tunaabeera naye era bwe mugenda ne mutuula nga taliiko talabika kati mumanya mutya nti ekika kyonna ono gwe balonze alina okugjayo omulongo oyo omulongo oyo oba ekitambo ekyo kyogerera mu birooto kyogerera mu birooto kiroosa mpulira nekikulaga ki kyekyagala kati we muba mukwataganye n'oli agenda okukikolako kimuwa ebirooto ne kimubuulira enkola gye baakikolamu olubereberye kati nammwe eno ng'ab'effamire nga kibawa kaakati bw'abayita nga muzze afuba nnyo okubeera nti ababuuza ebirooto bye mukola ki bye muloota kati mu birooto ebyo mwagatta ebibye bye kimuwadde n'ebyammwe n'amanya nti kyakolebwanga bwe kiti kati n'agenda ng'afolowinga bw'amala okumanya kubanga sijja kugamba nti kiriko obumanyi kyekola kyokka kyogera nti eno ennyumba nalinga wa mu bbanda ng'era kya mu bbanda okiwuliriza ekika bwe kituula mwami Bbale tukyali ku kakalu naye awo buli mbeera gye twagala okuvaako njagala nemmanya kati awo tuvuddewo tugenze ewalala kisobola okuba nga famire yonna yonna tugambe famire ekika kinene kisobola okulonda ku nnyumba nekigamba eno ennyumba mu bajjajja bano be banansitulanga kisoboka ng'omuntu w'omu nnyumba eyo bw'avaayo nga ne bw'abanga si muntu omu naye ava mu nnyumba eyo nga yasobola okukola ekintu ekyo ng'ali omu asobola naye ate tekyandibadde olw'ensonga okuleka ng'agenda okukikolako ng'alina ssente era abantu abamu n'abayita n'abafunako enkwaso bw'abafunako enkwaso ezo zigendamu mu mulongo oyo oba mu kitambo ekyo bagamba abo abaagala okulya obuli kaakati musobola oyitibwa ku kijjulo kye ekyekitambo ekyo ng'abadde bafumbye ekijjulo ekibagattaganya nga yakitegese okiwuliriza embuzi yasaliddwa oba nnyama ya nte ng'eyo naye nga balina bye baakoleddemu okiwuliriza emmere neefumbibwa ekijjulo ekyo kirimu waliwo ekibeeramu ekifumbibwa nga kiriko kiro y'ennyama nga muteekeddwamu omuzigo kyo y'omuzigo
olweza n'ebbombo nga lyeriringanga enva endiirwa okiwuliriza naye ezo zonna ng'oluusi nkwaso bakuyingiza mu kintu ky'otamanyi gw'olya buli naye ye ng'olwo atuukiriza akakalu ke yakola nakyo engeri nnyingi gye basobola okubeera nti babayitamu zibannyonnyole buli omu abeere sokkiini basobola bayita ne babagamba nti waliwo embeera etusumbwa mmwe temugiraba kubanga bw'aba abanja ekika buli muntu amukuba lulwe enkuba tefaanagana waliwo gwaleka ng'alina ssente ye nga tamukubye mu nsawo kati oyo ajja okubeera nga okwata ku ssente amuleseewo ng'okwata ku ssente mu kumukolako ne wabaawo oli gwayavuwaliza ddala n'amumaliramu ki ddala ne wabaawo gwaleetera abaana okufa oba okuzaala abaana ab'engeri etya emu naye nga awo wonna bubonero bwakyo kinoonya we kibafundiriza buli omu anyigirizibwe musobole okuŋŋaana obubonero obwo otyo kaakati we bajja ne bakunnyonnyola n'omanya nti nange nnina obuzibu bwe buti nange nnina buno obuntuukako nange ntuukwako kino kati awo kyewa bagenda okugamba kyonna oba ojja kikkiriza bwe banaakugamba kusala njala ojja zisala bwe banaakugamba kumwawaakiza ojja bijjayo kaviiri ka ku mutwe ojja kakola ki kajjayo ezo enkwanso bazibasaba mu kitambo ekyo muteekwa okusalibwako enviiri ez'oku mutwe neewaakiza ne mugenda ne mumwayo ne musala enjala ez'okungalo n'ez'okuki n'ez'okubigere kati bano abaana abato abatannaba kufuna ebyewaakiza bo basala njala na kaviiri akaviiri akakatono n'asobola okubeera nga bimugendamu omulongo ekitambo kiri ezo zenkwaso zebabajjako abamu ne mukufiirwa bamanyi zibajjako ezo babeera batereeza kitambo kya mu famire era abamu baba balina bye bamanyi eby'omunda bye beesigaliza naye kasaakufunako ebyo oba aba akulina ne waatandikira okugamba nti genda obanjeko ne gundi wabaawo kubanga wamulekera otyo ebijjulo amazo bibawa otyo nawa n'enkwanso azibajjeeko n'enkwaso nazo zifuniddwa akakalu ke yakola bw'abafuna mwenna nga mukuŋŋaanye bino by'aba alina okukola okubayingiza mu ndagaano okutereeza ekitambo ekyo otyo kaakati kisobola okukubibwa eŋŋoma ne kirinnya ekimala okulinnya ne bakiza ebbali ne bakibuuza olusi bye bakibuuza waliwo ekirinnya aliwo ekitalinnya ne kiyita mu kuloosa olwo kino kye twogerako ekibakugirako enjala kiba kyaki byonna bigendamu enkwaso ezo byonna bigendamu enkwaso ezo leero banaazijjayo enkwanso kubanga byonna baabiteeka sitaani yatwala ebintu bingi sente zo tebawaayo sente muwaayo nazo bazibasaba nazo zibasabibwa buli omu mutamwa oba oli omugagga agenda okikola yawaayo yekka musobola okutemebwa omutemwa kubanga ajja baga nti nammwe buli anaatoola ayina okuddizibwako ayina omukolera ku bibye mpulira naye ono bw'anaawaayo yekka kitegeeza ajja kumanya ono yekka mpulira sebo yensonga lwaki nti buli omu asabibwa ku kaki buli mutwe gwa muntu gusabibwa ku kasente akagenda okukola ku nsonga eyo sente abantu bazirekayo mu biggwa kati bazinoonya tebaziraba sente nga bazirekayo esente twazirekayo mu biggwa olwaleero tuzijjayo mu linnya lya Mukama enkwanso olwaleero ogijjayo mikwana abalungi temwerabira mwami Bbale gwe tuli naye ejjukira alina ebintu bingi twagala mukwata kamu kamu paka nga tulokosa olwaleero obulamu bwaffe nga buteereddwa mwami Bbale olwo naawe akakalu wali ogenda kukwata baani baganda bo akakalu ako
nasooka ne nkakolako nga ndi ne ssenga. Kati embeera yatereeramu kiseera buseera. Embeera neddamu nekola ki? Neetabuka. Bwe yatabuka ne wabaawo ate omulala gwe baatulagirira w'e Masaka. Ku lw'e Masaka ne tugenda naye n'akola byakoze eki. Olwo nagenda ne famire eyiyo yokka. Baganda bange baaliko, senga yaliko. Ne tugenda tusobola okubeera nga tufuna okubeerwa. Na buli omu funa kyakola ki? Olwo bo kyabatawaanya bwe wayogera nabo nti nze mbula mpozi gwe ekyo kyali kyakubula. Ekyange kyali kyakubula, embeera eyo n'enkyankalana. Kati nabo mu ssente tebaali bulungi. Nga si kirungi nnyo. Ne tugenda ne babaako ssente ze batusaba era emikono egikolebwa, obukete ne bukolebwa, ensawo ne zikolebwa. Ne tuvaayo. Pulira. Bwe tuvaayo era nayo ne wabaawo akabembereza katono naye jjukira era ebyo byanjawulo. Enkola eri gye bakoze abadde mulala, noono mulala. Kati nagenda okulaba nga binkoya ate embeera ekola ki? Olwo gwe embeera yayongera etya okutabuka mwami Bbale? Embeera nga n'akasimbi kennyini katandika okwesiba. Mirimu ki gye wali okola ng'olaba tegireeta? Nali neetikka. Nga neetikka emmere y'enkoko eyo, okutikkula kutikka, kasooli ng'oyo, bulandi, ebifaanaganako bwe bityo, mukene, kotoni, ebintu bwe bityo ebyaleetebwanga oba bijjanjaalo nga ntikkula. Mpulira. Kati embeera yatandika ey'essente okola ki? Okutaatagana ate nga bwe mba nkafunye obulwadde ne buddamu nga tebunvaako. Kati naawo we bandagirira e Busoga. Awo wonna tukyali ku kitambo. Olina okitereeza olyoka ofuna obugagga n'omukisa n'obulamu butereere. N'omukisa n'obulamu butereere. Kaakati nfuna olya nga nti atye waliwo omwami ali e Busoga. Teweetooloola kudda eri bo bakola omulundi gumu ebintu babigatta omulundi gutya? Gomu. Konze oli nga nkwatako nga tugenda. Nga tutuuka Busoga. Nga batwaniriza nga batuwa kacaayi kyakulya nga bamaliriza nga batutwala mu ssabo. Bwe batutwala mu ssabo nga bayita bajjajja. Mu kuyita yoga nga bagamba jjajja mwe yali mugagga, jjajja oyo era empewo zammwe ngagga. Bwe muzikolako embeera egenda kutereera. Mugenda kubeera abagagga bavundu. Ate n'okuwangala mugenda kukola ki? Kuwangaala. Ekitambo bwe kibeera mu famire n'okuwangala tekubeerayo. Ekitambo ekyo bwe kibeera nga tekikoleddwako kinoneezebwa nti obuwangaazi buba butono. Bafiira mu myaka gye batalina kukola ki? Kufiiramu. Naye bwe kikolebwako kikuwangaaza, kiwangaaza. Kyo kyennyini kye kikuwa obulamu. Bwe kityo bwe kiri sayidi eyo kinonoozebwa. Awangala alina okuba ng'akikoze atya? Ng'akiwadde ebyakyo nga bwe kyetaaga. Kaakati mulimu agamba nti waliwo enkola endala ey'okusiibula obusiibuzi. Naye ate waliwo ekitasiibulwa ne wabaawo ekisiibulwa. Awo wonna eri yeezo oyagala n'okuwangaala owangaale, obugagga obukole ki? Otyo. Obugagga obufune. Ebirwadde ebyo bikole ki? Waliwo n'ebirwadde ebibeera mu famire nga bijja lwa kitambo. Ekitambo kireeta endwadde, okukoozimba okwo, okuzaala abaana emigogo, biki ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye bimala eyo okuzaala abaana emigogo. Omwana n'abeera awo nga akula naye ng'ositula musitule. Tava mu kifo, ali awo we bamugabirira, abamu ku kene n'endusu bwe zityo. Bwe bityo.
bimaleeyo Bbale tugendera omukugu eri eri nga tutuuse e Busoga kubanga omuntu watambulira okunoonya obulokozi mu eri endala ateeka okuba aba alina kyatidde n'akyeraliikirira n'agamba nze wano sigenda kubeera bwenti kaakati abaana ng'olina okubazaala nga balungi abaana nga balungi obasangawo nga balungiira ku lujja naye nga teri akola ki atwala olwo kibanja ng'abaana ab'obulenzi nabo balungi kuba kiwunda ate era kikwata balungi Katonda wange kikwata balungi kwegamba ne mutabukira awo noga mu bulungi bwange otyo nembeera nga sirina antwala otyo kikuleetera okgenda mbajjajja okwebuuza lwaki nze sirina mwami weebale nnyo ne kiryoka kikuleetera nga omusajja oluusi nga muddugavu muwanvu naye nga muddugavu ayambadde ebiddugavu kibeera kyo olwo kiba kijjidde mu bwamulengera oluusi nakibeera nga kisajja kimpi kiddugavu era eyo yonna paati yaki ya kitambo awo tuzizaayo ku birooto nebyekikola bimaleeyo tugende kaakati ekitambo ekyo waliwo enkola ey'okusiibula olwo kisiibula kigende kibanjeeko mu balala mwe kibaveeko kati ekyo bagula akakoko akakayiga okubuukira emiyagi akakoko akakayiga okubuukira obuti ne beerondalonda kwe kwesalako ebintu biri ebyo byonna baabikola ng'olwo tuli Busoga olwo ebusoga nvuddeyo kamalirize wano kansooke malirize wano tuddeyo ebusoga kaakati mu kukisiibula nga balonzeronze buli omu bamulonzeronzeko musiba obugundi ebintu ebyo mu kakoko ako mukola engeri yakawayirizi nga mugenzeemuuko n'ebiwereekereza temubula gumba lya muntu ekyo eky'obugagga oba kyabugagga oba si kyabugagga tebibulamu eggumba ly'omuntu kubanga kyo kikolagana n'abafu Katonda wange mpulira kaakati bwe mumala okiwereekeza akakoko osobola okulinnya oba wano we mukoledde emikolo ne mulinnya emitala nga 9 kati emitala egyo 9 ng'omanyi tegajja kudda waka ewuwo n'okateera eyo mu masaŋŋanzira kati we kakyama wonna awe waba wagenda okutandikira entabwe awe tugenda okukomawo mikwano gyaffe abalungi mwami Bbale yabonaabona n'ekitambo kyekimutambuza tujja kulaba bamuwa enkola ya buli kintu kyonna nkisiibula ntya temwerabira mwami Ssebucyu yatugamba mu Lubaale tebasobola kukola kintu kyonna okujjako nga bamaze okukitereeza kaakati abalokole ogenda kitereeza oba ogenda kigoba mwaka 2024 tulina okubeera mu bulamu obulungi tukomawo tovaawo emmere y'omwoyo gwo omuzadde abadde abonaabona n'ensoma y'omwana nga weebuuza kiva ku ki kyaddaaki mukama akwanukudde Climax Primary School Kawempe Ttula day and boarding okuva ku nassale paka primary 7 twewaddeyo okusomeseza omwana abadde omunafu n'ayita bulungi nga tugobera omutindo gw'ebyenjigiriza oguliko saako empisa okutya Katonda oluzungu olulungi obuyonjo ebyemizannyo nga netball football swimming MDD saako ne debates era ng'okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso ku Climax Primary School Kawempe Ttula tukubire ku ssimu 0701527321 oba 0785455427. Climax is committed to excel.
98 katonyeze 7 Kampala 96 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Muwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale MCF Radio emmere y'omwoyo. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Fefeka abalokola basobola okugobera emizimu nsenya enkalu abasamize bo bakola transfer agujjamu ono n'aguteekamu ono oli bw'aba n'ebisiraani ng'ayagala biveeko agenda ne beeyambulira ku muntu omulala oluusi beeyambulira mu sitenseri nga banaabidde mu sitenseri abirinnyamu n'abibuuka oba neeyambulira ku ssente n'ojja n'obirinyamu n'ojjawo ssente ezo n'obaala ng'ofune mutawaana ogwo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tulu Petrol Station. Omuzadde tomala gatwala mwana wo mu ssomero kubanga olina okumuzaayo. Omwana wo mutwale mu ssomero erisobola omusomesa academics, empisa, okutya Katonda ko n'ebyemizannyo cultural activities nga tebabisudde mu kuluka. Essomero bwe lityo liririmu lyokka Shekaina Elementary School byonna ebyo babikola n'okuteekateeka omwana wo obulamu obw'omu maaso bumwanguyire. Shekaina Elementary School ssomero lya primary lisangibwa Mazisel Kajjansi Sisa Road okutuukayo viiramu ekitende owetera okukuba erigenda ku ssomero lya St. Mary's Kitende. Kati nno omuzadde dduka bunnambiro ofunira omwana we ekifo okuva ku kindagateni okutuuka ku kibiina eky'omukaaga P6 okumanya ebisingawo nooti 74 nooti 32 31 23 ne nooti 775 65 84 5 nooti z'okubako mu biseera eby'okkola oba okubira head teacher ku nooti 758 4 4 nooti. Omuzadde tutangatanga ng'olonye essomero omwana wo gy'anaakugukira oleme kuswala. Jangu kati owandiise omwana wo ku Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Tusangibwa Kabuusu Lubaga Road kumpi ne Main Masaka Road opposite Total Petrol Station. Essomero lya day ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A-level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukula nga batya Katonda. School fees abava ewaka emitwalo 35 gyokka ate ab'ekisulo emitwalo 55 gyokka. Essira tweteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeze ab'enkya. Okwewandiisa okufuna ekifo mitwalo 5 ku ssomero okuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 ez'akawungeezi. Awo ku Victoria High School Kabuusu okumanya ebisingawo kuba ku 0704 23 08 11 oba 0758 00 19 00 oba 0771 33 31 75. Victory High School Kabuusu. Oli mu program omuwanguzi tawanika ku 98 katonyeza 7 era nga musawo yaffe n'esooka tubadde twegattiddwako Climax Primary School Nursery Day and Boarding erisangibwa e Kawempe Tula. Oli mu program omuwanguzi tawanika ku 98 katonyeza 7 ng'ewadirwa Midland Parents Boarding Secondary Schools okuli eri Kalagala Mpigi ne Kawoto Kajjansi nga twegattiddwako Prosper Junior School essomero lya primary erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe.
Botselefu tukomye oli ku 98.7 mu programu y'enganzi nno mwoli muwanguzi mukwano ye nno takola ki ntawanika mikwano gyaffe obulamu bwaffe buzze nnyo emabega olw'ebintu ebyakolebwa bintu byakolebwa onoonyeza mukama naye mukama yatugambye omwaka guno gwakulaga kitiibwa kye buli kintu kyonna ekibadde kyatta ekitiibwa kya famire ekyatta ekitiibwa ky'amaka ge ekyatta ekitiibwa ky'abaana bo ekyabafuulo abatategeerekeka abataliimu mukama leero ssebo atuyambye okumanya buli eriya yonna olwaleero era nga temwerabira bannaffe abalungi mu ssaawa yaffe n'eyokubiri Prosper Junior School ne Midland abatuusaako programu yaffe n'enganzi Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okuliraana ekisaawe essomero lya Kisulo awamu n'abava ewaka liri ku musingi gwa bulokole lirina UNEB Center number basomesa abaana kuva ku baby class paka P7 era nga basomesa abaana computer life skills babayigiriza okukola cakes donuts n'ebirala bingi basomesa abaana okutya Katonda balina ekisaawe kigazi era n'ekipo kyabwe kigazi bulungi balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6 era nga baligowe n'atalina wakulerera mwana bagambye nti mutwale Prosper Junior School babaliisa bulungi security ennungi eri ggulugulu balina sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde okuwandiisa abaana kugenda maaso ne namba y'essimu bagituwadde ku 070809 ne 070978 ate bannaffe abalungi aba interior designer interior center bagambye batya basangibwa Nateete Wakaliga Road balina furniture yenna gwewandyetaaze nno mu nnyumba yo sofa set, ebitanda, dining table, center table, sideboards, shoe racks, carpets, doormats, curtains, emifaliso, mosquito nets, beds, covers, amasuka, towels ne modern TV stands. Bazimba nakabada ez'omu bisenge, wardrobe design, bakola amafumbiro n'okugaddaabiriza bulungi nnyo ate n'okugaddesigninga. Kitchen design bazimba ceiling ez'omulembe gye bayise gypsum ceiling mu maka mu bizimbe ne mu offices zibeyune kubanga ebintu bya mutindo nnyo basange Nateete Wakaliga Road opposite Nguvu oba ennamba z'essimu kwoba obakubira ku 0734 ne 0704358967 bwe batyo nno bwe batugambye tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe akaseera kano omuwanguzi waffe we tuli awo kyali kikutawanya kyali kitambo bakinoonya engeri yo kitereezaamu naye nga kyefuula mu kulinnya kyeyita amannya agatali gangeri etya emu kubanga nga tekinnaba kulabika ddungu ye yasooka olwo tuli tuddawa tubadde wali ng'okyayogera nja kujjukiza nti waaliwo enkola bbiri ze baakugamba enkola ey'okukisiibula n'enkola eyaki n'enkola ey'okukikola ate bino byempuliro kikwata okukikwata ekyo ekyekika tosobola kikwata oli aba akulimba era sente alya zaki ziba za bwereere basiibula kisiibule ne kigenda ne kiwummulamu gye kigenza ate nabo bwe bakiwereekereza ne kidda okutuusa we mutuuka ku nsonga kakati eyo area gy'obaddeko ebadde yakukisiibula natuuka ne nga kisiibulwe nga ndaba biri biwanvu ne bakolako ku mukolo ogw'okusiibula gw'obadde otandise okuttaanya bagukoze batya bantuma akakoko akataka kakayiga okubuukira emiyagi akakoko akataako nga mulina okwerondalonda okweronda kyekitaata kwe kwesalako enjala ebikwatagana bwe bityo ne tukasibamu enjala nviiri n'ebitundu ebirala byonna buli oluviiri we luli
olwo mwenna mubireeta nga famire oba koluno gwokyakikolako nga ggwe olonze nkyakikolako nga nze ne bandagiye ekyokukola era nengenda nemperekereza n'embuzi ey'okusiba galamba. Werekereza tulabe akakoko n'okakola otya? Akato akakoko bw'omaliriza bamaze okateekamu eyiriza eri n'ebyo byolweronzeronze ogenda nako n'obuuka emitala nga 9 okuva woosula woosanga amasaŋŋanzira n'okata. Mpozi emitala by'ebyalo by'ebyalo nga 9 olwo gwogenda nako gwogenda nako kati bw'otuuka n'okata bw'okata totuna amabega okuva wookatadde mpaka lw'otuuka ewaki ewawo. Era bwe kyakolebwa bwe kityo n'embuzi eyasibibwako galamba. Kati bwe wava kako kate n'okwata n'embuzi awo wonna okyakisiibula. Awo wonna okyakisiibula anti embuzi bakugamba nti yeebuza. Embuzi yeebuza ate enkoko musajja nkoko etambula etolotooma. Kaakati awo kyekibeezesaawo enkoko naki n'embuzi. Mpulira bwe bityo ne bikolebwa ne biteebwa ne tuddayo. Kati embuzi era baagikusaba gwe wagireeta? Embuzi yasabibwa era neweebwayo. Olwo ye terina mikolo gyekolebwako esigala mu mbuga? Eyo nayo ekolebwako emikolo naye nga mukolebwako emikolo emala n'eteekebwa gyeteekebwa wootoddamu giraba. Mpulira bwe gutyo ne tudda eka. Olwo bakugambye tukisiibudde? Bangambye kisiibuddwa. Tukyali mu balogo ba kuno. Tetunnasala busoga. Kaakati awo ndowooza ebyabakazi n'esibiyingiramu nnyo ne ŋŋendera awo. Mpozzi ebyabakazi biriwo? Kubanga ono omukazi gwe nali naye era gwe natwala eyo mu kusooka gwe bampa oye nali ndi naye mu eriya eyo. Kaakati ate nvaawo ŋŋende e Busoga ono nga mutadde olw'ebikolwa bye nayogerako. Oza twakuwulirako mwami Bbale. Kaakati ffe tukuwulira kati. Mwami Bbale ffe tetukuwulirangako amatu gaffe gakuwulira kati. Gampulira kati. Era kiteeke mu bwongo obwo nti obujulizi bwange bwempa kaakati ensi ebuwulira kati. Kubanga waliwo ababadde ku kisaawe bali ku rediyo kati. So kati akantu ako kaakati wano omaze okukikola tolaba nga kigenze bakisiibudde ate kaakati onoonya kyebusoga ng'ekitambo bakisiibudde. Kaakati ebusoga nfuna bwe nabeerawo era namala embeera nga ndaba tevuddeewo. Kwegamba okukisiibula ofuna buweerero. Kati olina ŋŋamba nti anti ky'olina okukola waliwo gwe mmanyi ebusoga. Ebusoga eyo bagatta toddamu okuwambagatanya ate kudda kiri bikooya. Nga nkwata ng'akola ki nga ntwala ebusoga. Oyo omusanga gye mba mugenze okusawulira? Oyo mukwano gwange twali ku mulimu yantwala eyowa. Kaakati nga tugenda nga tutuuka nga ayita bajjajja bwe yabayita nga boogera ekikusumbuwa mpewo za kika waliwo kiri amayembe mizimu naye bajjajjaawo bagagga. Beetaaga kino nakiriwa? Mu Lubaale waliwo bajjajja abatali bagagga. Nze buli gwempeesa obujulizi agamba baamugamba nga bajjajja bagagga. Bwe kiti era bwe kibeera. Luba lulimi olw'okwagazisa. Olw'okwagazisa
olwo bajjajja be bagamba abagagga be bana ababa baafa gye gimu kwegyo emyoyo batandikira ku muzimu kubanga omuzimu gwe gwali gwakongojja emmandu ezo oba empewo ezo ez'ekika era kyovula nti wano nga babadde bawongerera basooka na muzimu kuno kwabadde kusiibula kati waliwo okuwongerera awo nakuwongerera kitambo ekitambo kino kiwongererwa naye nga n'omuzimu guli ogwali gunnanyini kyo guwongereddwa bebo bajjajja ababa baafa yaba yakikola ye n'agaggawala kati nga mmwe mulina okukiddamu mu kirongoose oba mu kikole byo tebitereera lumu nti bajjajja baabitereeza waliwo okuba ng'otereezezza n'ofa ng'ekintu ekyo kisigaddewo ng'olina be wategeezaako entambula yaakyo ekyo musigala mufumba bijjulo oba nga mutuusa omwaka nga guboneka mufumba ebijjo ne mugenda ne mwetooloola ku kitooke ekyo nga bwe mukisambako era ng'abasezi mpulira awo natujja kutuukawo mwami Bbale wanje ma ebusoga gy'otuuse olwo w'omanyira nti nno wabeerawo omuntu eyali yakongojja bikulabirira ebyo nva eno nga mmanyi nti wabaawo omuntu aba yakongojja ebintu biriwa kati bwe ntuuka eri nabo ne balaga nga bayita emizimu ogwali gunnanyini ki kitambo ogwali gunnanyini lubaale ogwali gunnanyini mayembe naye nga bo okuyita kwabwe bayitira mu nzikiza kati ne bijja ne byogera byamala ng'okwogera ne bivaawo okutuusa bwe baatugaa nti empewo zammwe zeetaagisa ensawo zeetaagisa olugoye olwo nindaako nga tebinnaba kusaba olwo bakutegeeza nti waliwo jjajjaawo omutegeera erinnya oba teweetaaga mutegeera nti ono yali abikola bagamba jjajja naye tetwatwala nnyo buvunaanyizibwa kumanya yali jjajja ki kumanya jjajja yali jjajja ki naye oluvannyuma ennyo mu kwebaka waliwo eyajja kati n'ayogera amannya ge bw'ayogera amannya ge nti nze gundi nze nali nannyini ki mpewo kati oli ategeezebwa tuli busoga tugende mu maaso n'ekyebusoga batutegeezezza kyebyagala embuzi nkoko bireeteddwa ensawo mwe banaaterekanga ssente bintu bingi ku luno mugenda kikola bukozi temugenda kisiibula olwo kyo eri kyasiibula olwo tuli wano mu kumaliriza bagambye wali bagatta lubaale naki biri ebyokusiiba twabisiibula ne tubireka kati tuli ku paati eruwa mbadde manyi wakisiibula kyagendera ddala tekinnaggwa kati tekinnaggwa eno second level yakikola tekinnaba kuggwa kaakati wakati nga tumaze okuwanga amayembe batugaye bagattidde wamu neki ne lubaale ye lubaale tajja kuddamu kola kikusumbuwa olw'okuwanga amayembe kyeki kubanga famire nnyingi zempulira nga bagenze okusamira naye ate olugya ne bagaba bannange kati eddaala ate kati lyakuwanga maki mayembe awo nera kiba kitambo kibabeera mu kkola kaakati amayembe be basirikale b'ekitambo waliwo abasirikale b'ekitambo
n'abayambi abayamba ku lubaale kubanga nagana amayembe galimu ebika wewa amayembe ag'ekitambo ne wabaawo amayembe agatambula ne lubaale kaakati bawanze byebiwango baddira oba bakusabye ekiwango oba nkiyite bwe ntyo oba jjembe lya mbogo naye kyekibeerako kye bakuulamu oba lya nte omumwe muwangwa emiti ejjembe eryo ne lyogera olusozi lwalyo olwali olukulu gye lwava olusozi olwo ne lugendamu era mwenna mulina okuleeta ku ssente nga bawanga kyandibadde kikulu naye oba ono ayagala obugagga yekka yabikola gw'ayagala obugagga osobola okubikola naye oba weegwattiddwako banno era musobola okikola ki okikola munnange nga basaba mbuzi nkoko nga bireetebwa ekkanzu ng'esabibwa ng'eweebwayo olugoye nga lukola ki nga basaba muwendo gwa ssente olwo mugenda kuwanga tugenda kuwanga nga basaba n'ebbaafu ebbaafu eyo olusozi si ffe twalunoonya ebusoga bagiyita nkuni kaakati ebbaafu eyo ne bagibikka ne bagamba amayembe gagenze kunoonya lusozi lwaki lwago mwe gaatuulanga ebyo byonna mulina okubeera nga muli sokkiini buli kyeboogera kyemukola ekikunukidde nga sente temulina nga muddayo naye no mukatondoloza abantu beegendereza nga Katonda ayogera nagamba kola kino nga wano ogenda obuulira enjiri wali kabuusu bw'onaava awo nange ngenda kuwa omulimu mwe kyekireetera sayidi eyo abantu okugonda ennyo buli kye babagamba ng'olina okigondera n'entiisa ey'amaanyi kati ekireetera ekyo lubaala akunya oba emizimu gikunya girina entiisa era gikolera mu kutiisa mu kukanga kyekyokulwanyisa kyagyo ne gikuteeka ku bunkenke gisobola n'okulemesa okulya obunkenke bubeera bungi bakolera ku pressure kaakati ne batuuka ne bagamba enkuni ereeteddwa ensozi zireeteddwa ne bawanga baamala okuwanga zonna nkwaso naye era bagawanze era bakuggyako enkwaso ezigendamu enjala enviiri kasita waba wonna akaviiri olwo n'ekkanzu eba yiyo ekkanzu teba yiyo ekkanzu yoyo senkulu ali mu batendeka abantu nga baawaayo bingi mu sitaani bannange baateekayo obukalu enjala zaabwe bazirekayo enviiri bazirekayo n'essente mpulira kaakati nga tumala nga tuvayo nga tuddayo waliwo akasente akasigadde kabanjibwa Katonda nako mukwogera nti bammanja zino tebiweddeeyo olwo byobadde ogula okubanja kiki ekitaweddeeyo ejjukira bakugambye nti nga zo amayembe geetaaga ensawo yaago naye nga yaago togirabako
oleeta ssente. Eggomasi eyo gw'omuzimu oba ejjembe ekyala bagikusaba. Ekkanzu y'omuzimu eyo neekusabibwa. Twatuuka ekiseera ng'akasente eky'amazima kagaanye. Nenyongera okupambana. Toziryako naye opambana kutereeza. Mpambana kutereeza. Nemaliriza, nenfuna ke nafuna nenzirayo, nesenga nasiga nga anoonya, okutuusa naye bwe yakola ki? Bwe yaleeta. Ne banga kati ngenda mu kusoma. Olwo osasudde tuition. N'okusoma nakwo kusasulibwa ssente zaakwo. Osoma kufuuka ani olwo? Mujjanjabi. Naawe bw'owona. Nga naawe otandika okuyamba abalala. Olwo ne batandika okunsomesa emiti. Ne bantambuza kino kiri nga bw'owandiika. Naye nga ku makya nkeera ku mmindi. Mpulira. Kunywa. Olwo omukazi wange ono ow'okubiri ono eyali omuzayire. Eyantwala eyo Zaire. Olwo mufunye ndi naye eyo. Mwenna mugenze kusomera wamu. Ffenna tugenze. Ye nga tasoma naye nga. Nali so amuleka waka yekka. Yali akyali muki? Mugole. Kaakati ne tubeera eyo. Nga we tukiira ne tugenda ne tulima ne tuvaayo ne tugenda n'antwala mu ddagala ne tuvaayo. Olwo naye asanyuka nti omwami wange bali mutendeka. Otyo. Essanyu liba lingi nnyo mu famire. Essanyu liba lingi kubanga mulina essuubi. Nti mugenda kubeera bulungi. N'ebibasumbwa bigenda kuba bibata. Bigenda kuvaawo. Katukomewo abalungi mikwano gyaffe tovaawo tukomawo. Oh yes. Oh yes. Emmere y'omwoyo gwo. Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero. Nanti essomero li Midland Parent Secondary School liza okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. Ekalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka we tusangibwa, nga ne Kawoto Kajjansi ku luguudo lw'Entebe nawo tulinawo ettabi. Midland Parents Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo, era ne Ssenta Nambe tuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda, ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa, ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu nga lwazi. Kuno si kutta kulonda, kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 ate ng'okwewandiisa kwa mitwalo 5 gyokka. Ebitabo, peni ne uniform nabyo omuyizi afuna bya bwereere. Bw'onookubira abakulu ku Noti 754 2722398 ne noti 777 46 noti 735 nange onooba omponyezza okwogera tolototo ng'ow'omumwa atakuba. Onoonya essomero linakubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole. Tulinayo ne busenta namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe ekigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6. Abakozi nga nawa kuleka mwana muleti ku Prosper Junior School tubaliisa bulungi security eri guruguru. Tulina sports ne MDD basomesa bazadde bagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 89900 oba 070977 3435. Prosper Junior School, God our provider,